Eyo bwetuvaayo kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku ndwadde ekya Joint Clinic Research Center kitongozza ekyuma ekigenda okwongera okwekenneenya omusaayi ogutta obumu ku butoffaali obuyinza okuviirako omuntu awereddwa omusaayi obulabe naddala abo abagwetaaga. Abantu abakyasinze okwetaaga omusaayi mu ggwanga be babakyusa obusomyo abalina ekirwadde kya kkookolo nalubiri abaana abaakazaalibwa n'abalala wabula ng'okusinziira ku kunoonyereza okuva mu kitongole ekinoonyereza ku ndwadde eki Joint Clinical Research Center ogumu ku musaayi oguteekebwa ku bantu guba tegwekenneenyezeddwa bulungi ekiviirako bwe baguwa okufuna obuzibu n'abamu okufiirwa obulamu. So how do we then take care of patients with kidney disease? The first line is actually depends on the stage. But once someone has end-stage disease, like people come, they would actually need dialysis. Mu kaweefube w'okulwanyisa ekizibu kino bano batongozezza tekinologiya w'ekyuma ekisookedde ddala mu ggwanga ne Africa ekiyitibwa blood x-ray irradiation ekigenda okutta obumu ku butaffaali bw'omusaayi gwe baba bagenda okuteeka ku muntu naddala ng'alina obutaffaali obunafu. Dr. Sise Kityonga yakulira Joint Clinical Research Center annyonnyodde abamu ku bantu abakyasinze okuba abeetaavu b'omusaayi guno. Eddagala eryo ne liba nga lireeta amaanyi gaabwe ag'obutoffaali nga gali wansi n'olwekyo abo omusaayi gwonna gwe tubawa gwetaaga okuba nga tuguyisiza mu kyuma kino. Bw'abadde atongoza ekyuma kino omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Atwine asiimye abawomya omutwe mu nteekateeka eno okwongera okunoonyereza ku musaayi. First of all, I want to congratulate JCRC on reaching 30 years of existence. As they reach these 30 years of existence, we are also marking the great milestone in clinical care, and one of them is to have safer blood in terms of irradiated blood. Dr. Atwine asabye abasawo abateekako omusaayi okusooka okugwekenneenya obulungi obutafuuka gwa bulabe ku bantu. There's normal screening of blood to make sure that it is free from infections that can be transmitted through blood transfusion. And that's what we have been doing. What this technology is going to do is add that component of making it even more safer so that people don't get reaction after transfusion. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.